Jump like Monday. Jaja. Bajaja fene gye beebase bajja kwogera. Waliwo ekise kinondola. Muka Bobi Wine Bobby Kyagulanyi ayimbye oluyimba lwa gospel omulundi ogusoose eri bafans be ate waliwo na songa nakatambi munange akali mu kutwedinga ennyo aka King Saha ku freestyle munange ate wali bibino ntose nabyo ngenda kubiranga ntandika munange ate wali ne mukyala Bobby era nga bolaba akatambyako munange ate wali nga abyekola bitya yuka ntino wali abadde munange anti Sunday vibe abadde wali ali mu vibinga muko wali ate katono nnyo muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi ngenda kubiranga soka nkwe katambi kano aka mukyala Bobby Kyagulanyi ate masawo nkomewo ne King Saha bwekiti waliwo ekise kinondola kineunya okuva obuto bwange mukama omukono gwongulabye ekise kinondola ekitanganyera kugwa ekise ekyo kyennekola okuntuseeka wali ekise kinondola kineunya nze okuva mbuto bwange mukama omukono gwongulabye ekise kinondola ekitanganyera kugwa ekise ekyo kyennekola okuntuseeka mukama olwaleero mmwebaza olw'ekisa kye ku bulamu bwange mulabye teri lunaku luyita nga sirabye mukono gwe n'obulungi bwe mu byonna bye nkola ekisa kye kibadde ku bulamu bwange bukyanga nzaalibwa era njagala Katonda amanye nti nkimwebaliza gwe kiki kyewebaliza Katonda olwaleero naye nga bwekiro munanga ate bwekitambudde ku mukyala Bobby Kyagulanyi akatambi kano katweriza nnyo ate wali ku mikutu egy'enjawulo muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi kanveeyo eyo ate munange nkutwisako wano freestyle ya King Saha engeri gy'abadde agoyingamuko wali ate crazy ate wali n'ebigambo bye era nga obimanyi muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi bwekiti katono nnyo making sure nti no subscribinga obeera nga tonaba video sobola ogimpira like n'okusharinga wali wona bwekiti Jump like Monday. Jaja. Bajaja fene gye beebase bajja kwogera. Bagambe yoyo omuzzukulu. Ate linda ge tulitandika okwogera ku nsonga. Bagenda kakasa nti singa oba twabatta dda. Naye nga naye baba batta ate abattako bakambwe nnyo. Eno generation yeyimunguza generation eddako. Nze bampita King Saha Kabaka. Ebikyamu mbirabanga ebikyamu n'ebituufu mbirabanga ebituufu. naye nga bwekityo munanga ate bwekitambudde ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo nezi update endala wano wennyini bwekiti.